Kale mama peshe naye bangwirize bangi. Bangwirize kuba leero njagala genda mangu. Owa. Ndiye wakankunoonya yona yo okola kyeno sebo. Watandika otya okujja maka gano. Nikola. Era tukomboleza nyimbe wano. Era tukomboleza bizibu. Ate kiki? Waka kambuze. Ova otya waka. Mpola andi obigambe yo oli amagezi. I was going to have access to your getting over getting one of the oil over that zero. Utama cho kutandi kobera ngo mutsirusi ndoke kunonye wakabona bona bamaze kunga kulegedene no kola yo. Lero tudewo kukatumira badde nkolano ka lesson plan malezi je waka. Plan? Abakozi ba plan? Ka lesson plan. Ba anti nsomesa bano bapeshi. Mbasomesa oluzungu n'okubala. Oshitegeera kati nzija nemba kwatamu wano ku luzungu lwa kwa dendikale bakyasimula amambi pesha kyasimula nju ne bali ku soko lindefuza buno wana mukazi mpya bogero luzungu asomesa oluzungu nzaba somesa oluzungu just lwa kwa denti gwagana kunyongera yewala naye nzaba somesa oluzungu kati badendi wano ka lesson plan era basobola soko lindeko chini owa bana wakangenda kujja tata ngenda kujja kati atera ne byonna byogamba nze nabadde nasose n'ensimu lenyo ebintu byangu nnyo dakiika 2 nga mala mbimala alina kyembadde ngamba waki tonsomesa munange kuba bwefuna oluzungu bwa buno bwana bupeshi ngenda ate sisobola taata sisobola kusomesa okusomesa kw'abakulu gye kuligenda mu masomero g'abakulu ate kumusomesa kw'abakulu nga buli wano Natata nti ebyokusoma bino byanjawulo munnange. Oluusi omusomesa asobola okutabukira. Kati gwe nkutabukire ndi. Oluusi omusomesa asobola okugamba gwegamba ng'anyiizeemuko nakugamba ekigambo. Kati ate mba nnyinza kigambo. Ati basomero. Libeera somesa gambye. Nfuula omuyizi wo. Onsomesa naye saagala maama wabitegeere waka. Tebasobola bitegeera nawe kino gwasose kitegere wadde okimanyi. Ira buli kasena madezi ya ogoza gwe gusoose zisomesa naye anti tata ki tewali mutawana wano mba kimanyi nti ndi muyizi ate bwobeera omuyizi maaso g'omuza kuwadde olukusa mwana wange eddiini tesobola kukunyiigira ne muzadde wo nzaakukkiriza ate tewalagenda kukira era omuntu okukwata obulungi era olina omutabukira ne woosoma okuba ate fayini yaki fayini togiwa oluzungu mti togera luzungu mbaja gala fixing emo luzungu osobola okugenda ngo picking up fixture mbaja gala nteke mo luzungu tabule mo luzungu mbyenjogera ogende ngo ngo bikwate okitegera ogende ngo kikwate kati ekiza kichiza kiri kibagamba nti tirewa exactly ekyo kati anti gwe tokozesa luzungu lwotamanyi byona olyanjogera ngolaba mu mbeera mwe byogeredde byoba okwata ate byoba oyogera so leka kwogera ate byowawulira oluzungu buno bwana bulwogera era nembala kibwagero togirira ddala luzungu kati nze mbasomesa mu luzungu siina kintu kyonna kyenjogera nasikozesa luzungu we use English throughout the lesson kati tukolere mu bitabo by'abaana ati ze sinafuna kitabo naye ngenda neti kina buzibu tusobola okutandikira ku ebino ebitono mutawaana banna katati we kati omusomesa ye wajja omuntu yenna weefuula ataali ate wali buzibu omusomesa pesha omugamba atudde obutuuzi kino kiyamba gwera ne wakitegeera omusomesa nga tannaba kujja mu kiraasi omuyizi amubuuzaako omusomesa abuuza omuyizi omuyizi abuuza ku musomesa oba namugamba you are welcome if not that omusomesa yabuuza ki omusomesa yabuuza if not that omusomesa yabuuza omuyizi kati omusomesa wajja wenzijja tugeze mba nakatuuka kuba abapeshi baba bakatuuka bangamba you are welcome dear sir kati era wenzijja kijagala ogambe njagala tandika kwa buno obutonotono osobole okupikinga up ngambe nti n'amasa you are welcome dear sir oze mukibiina munange ze nkwata mangu kuva ku bajjajjaabo yenze 19 genocide Rwanda muzoboti kati nze muisomesa kati tandika oli muyizi you sad dear well
You are welcome, dear sir. You are welcome, dear sir. You are welcome, dear sir. Ha? Bachukute? You're welcome, dear sir. Good boy. Good boy, good boy, good boy. Good. You are picking up. Okay. How are you? Ngapita boy. Ida. Anti awimba nsomesa kati nkuyite muze. Nkuyite tati. Okay. Kati njagala tutandike ku bintu ebikyamula kwegamba ebikuza mu mood, ebisa student mu mood. Osegede kati I want you to stand up. Immediately. Anti wegamba we go stand up gamba I'm standing up. When go sit down ngamba I am sitting down. Naye mweyo processing otula. Era ogamba I'm standing up ng'okola ki? Ng'oyimirira. Okay, down to once. Students. Ngoga yes teacher. Yes teacher. Students. Yes teacher. Stand. Anti otula. Stand up kitegeeza okuyimirira. Wekuli ngoga I am standing up. When we sit down ngoga I'm sitting down ng'otula. Students. I'm standing up. Ngambi student. Kasita ngamba student ng'otula ng'oyitaba. Students. Ova kuwani mva kuwa mwizi wa. Toli mwizi wa. Tuyagala kujja luzo. Tuyagala kubeera nga bazungu. Tuyagala kugenda France, Germany, America. Tola. Students. Yes dear. Yes dear teacher. Yes dear teacher. Stand up. I'm standing up. Sit down. Sit down ng'otula. I'm sitting down. Onasoboka gwe? Nja kusoboka. Ekigambo nakakigamba butikitiki busatu emabigano kyerabidde wa? Ogenda kummenya nga ate tonsasula. Nedda mbaddeko ntawanyamu katono. Kyolina okunsasula nkimanyi kyogenda kumpa sente naye kyolina okunsasula buwulize. Kale. Saagala busiru obubosi bwagala. Kale. Njagala ki? Obuwulize. Obwetoowaze n'empisa. Obuwulize? N'obwetoowaze n'empisa. Stand up. Ngakikola mu nnambiro. Stand up. I'm standing up. Sit down. I'm sitting down. Ogenda ova mu buuta obwedda ojja katujjirira ku mulembe. Stand up. I'm standing up. I'm standing up. Good. Sit down. I'm sitting down. Neba obadde mubisi. Obadde mubisi ng'olya kulaba kutambula lowooza kintu mulimu akantu. Obadde mubisi gundi. Stand up. I'm standing up. Sit down. I'm sitting down. Kati njagala gambe kyenkola kyokola kyenyimba kyokola. Come closer and get a bottle of soda. Ng'ogamba soda. Come closer and get a bottle of soda. Njagala obeere ku beat. Njagala obeere ku beat ekyo nakyo kiri ku bwongo bwange. Njagala obeere kwegamba ku mubali ku beat kyetegeeza ng'oli ku pesi yemu nange mu kuyimba. Okyenge sagala ate obeere mu mutta nnyo. Yadde oli mu mutta naye si nnyo sagala obeere nnyo mu mutta. Come closer and get a bottle of soda. Come closer and get a bottle of soda. Ojirira. Nesema obadde mubisi. Kati njagala akayimba kano. Wenyimba kati kyenjagala tukyusemu. Njagala oyimbe kano akayimba ate okamanyi saagala weewunze. Saagala weekole ki? Weewunze. Saagala gwe yeewunza gugungamba. Saagala weekole ki? Hasagala weewunze. Njagala yimbe twajja tuli mbuzi nnyabo kati tugunjuse bazadde mwebale okutuweerera nga uzina. Twajja tuli mbuzi kati tugunjuse zina nnyo bazadde eddoboozi ttono. Twajja tuli mbuzi kati tugunjuse bazadde nga tenyimba Luganda wangambye kuyiga Luzungu. Wetu tutandika. Twajja tuli mbuzi kati tugunjuse bazadde. Gira. Owaayi. Ongamba ki?
azituttewa ate azituttewa banna mwana muyizi azituttewa ekyo kikyokola okwatira esimu mu lesoni yange ombazeemu amagezi ndi ku business olina amagezi ndikusomesa olikumbala ndi ku business omanyi ombisaamu amaaso nange ndi ku bizinesi guno muligo gwange siri musomesa tonsomesa bire tereera wansi ekisa twagala kuyiga singa ongambidde uno tamalira kudde nepita abaana bayiga omusinga abagala okugenda olikwatira musimu mukirasi yange kyagala agenda bweru kyagala kuyiga mizungu bwe tuwegomesa kwesimbawo kuwa MP walabeko MP atamanyi luzungu walabeko MP omutanga gwe atamanyi luzungu anjikala mbulire wali olabyeko MP omutanga gwe atamanyi luzungu walamulabeko twagala kuvaayo otandika okulabikako omuntu ng'oli wabakulaba otambula mu kkubo talaba bokisi etambula ng'alabira ddala muntu yatambula tokyagala gwe teweegomba banno tokyegomba muli mbuuza gwe tokyegomba wembuuza nga ngunziramu tokyegomba ngende esomesa ate togenda nkyegomba njagala buli ekyo tuve nayo nyiziza obimba tuwesonyi today tugenda kusoma ku plurals and singulars because that is the topic I had before I had to teach these guys. So onfuna nganda busirikiri nkufuna tunula bulungi njagala kataateko yeno oluseeyo omwoyo ebizibu byerabire obwenzi bwo obubadde oyendayenda simanyi kati wano basijjukira sikumanyi simanyi oba oyenda ebyobeera byesonyiwe njagala ofokasinga ku kintu kimu okitegedde eri otunula waati njagala amaaso go nga galiwa tusimbudde tugenda mu plurals and singulars ebiri ebingi n'ebitono nti ebintu omuntu wabeera omu tumuyita tutya mu luzungu we babeera abangi tubayita tutya we ziba nsolo nga nyingi tuziyita tutya mu luzungu webeeremu tugiyita tutya okitegedde kyetugendako njagala tugende mu plurals and singulars. Plural byebiki mu Luganda? Beba pulosi kyotamanyi buuza munnamasaka ojja kunfunamu obuzibu kyotamanyi kola ki plurals byebingi singulars byebiki byebitono well good boy of 20 years 40 years good boys of 50 years plurals byebingi singulars byebitono. Wabeera mulenzi tugamba boy. Wabeera mulenzi tugamba tutya? Boy. Yogera nnyo. Boy. Wabeera mulenzi omu tugamba boy. We babeera bangi tugamba boys. Boy wati? Boys. Yogera nnyo. Boys. Yogera nnyo ojja okuyiga. Onayogera empola tonayiga kati taata njagala oyogere bulungi oyogere nnyo oje ka taata olidde njagala oyogere nnyo nga bakuwulira boy abeera omu olidde boys babeera baki babeera bangi kasita olyaba kano ka s nga tukongeddeko babeera baki babeera bangi abalenzi girl abeera omu ate abangi tugamba tutya? Guinness kajiddewo anti ongambye girls okitegedde book kibeera kimu ate ebingi books kale wavu emitu betutateekako esi zino simanyi oba onfuna wano tutaddewo boy ku boy omwaba netuteekawo ki boys galo netuteekawo ki book netuteekawo ki kati ku woota ate wo tetukola ki we don't put that s
at the end we just say it remains as water as you hear it. So water in singular chivela water, and in plural what are you? Eh? What are you? Waters. Bien kunyonyode tobitegedde. This is the last explanation. When there is some things that we don't put s at the end. Are you getting me? Simanyiyo. Eh? Sijimanyi. Mbuza untegedde. Njogera mu Luganda. I don't want to use Luganda by the way. Nkutegedde. Are you getting me? There are some things that we don't put s at the end. It just remains the same, like water. It remains water. Are you getting me? Water in singular it is water, and in plural Water. Eh? Water. Gundi. Naye gwe buno obusiru wandi bwa mulembe gw'obote guli kuba muguno mulembe temuli yadde alina obusiru obwenkalidde ku bwomu. Tetogenda kumbinya kutuuka kweriyesu. Ogezaako okukola. Njagala nkubambula oli nkukuba ekiboko nga bali abaana be bakola. Njagala nkukuba ekiboko. Kale kandeeta ekiboko. Haali kyokolidde. Twagala kuyiga. Okuyiga njagala eri kinkwata ki. Namasaka. Njagala nkubambula oli. Saagala ddu kuba. Teeka emikono emabega. Njagala nkubambula oluyi. Saagala ddu kuba. Njagala ndukuba tunula mu kibula. Njagala nkubambula oluyi. Njagala nkubambula oluyi mu Namasaka. Kiki. Omuyizi anja kusomesa ojja kuvaamu omuntu wali wadde ogenza opiikinga gira koti n'emikono saagala Kyentesa tokitegedde anti.